emaze twakubutaka Sonde. Buli abali mu butebe mutwe mu butebe. Abali mu butebe sawa n'ekkubo lino. Ekkubo lino ekkubo lino libeerewo. Abali wano mutwe mu butebe. Abayimiridde muyimire bali b'ekkubo. Abatudde tula mu katebe. Ali mu katebe tula mu katebe. Essaawa eno yennyini omubiri gw'omwana waffe Moses Kapeesa Kyobe gumaze tuba ku butaka. Bwegenda n'omuzzukulu wa Wycliffe Kiyingi era Wycliffe Kiyingi gwamuziika wano. Embeera akola ku bya pakingi timu yonna ya TikTok Gaza mubeere nga ate mulungamya akatuusa ako. Aba TikTok Gaza mukole ku nsonga ya pakingi n'embeera yonna nga bwe neddiringana. Kyobe Musa awamala wateekawo mushayalinge mukole kintu bagamba embeera etabanguse Namaziga Miramga na Miwobe embeera etabangusa mpuliriza wagenda amaaso okubanga wafolowinga omubiri gw'omugenzi gumaze okutuusibwa ku kyalo Sonde mulere abatikira bokaza nga mulungamya embeera embeera bwekibweri gwenagenda amaaso okubanga ogoberera omubiri gw'omugenzi gumaze okubanga gutuusibwa wano wennyini Esonde. Omubiri gumaze okubanga gutuusibwa Esonde wano wennyini gumaze okubanga gutuusibwa ntegeezeddwako buli ali waalibeera ng'oli mukakamu. Omubiri gwa Kapeesa tugenda kulabirako wano. Reviewing egenda kubeera wano. TikTok Gaza mami batinde timu yona mpatirisi beera ng'olungamya awo wano wagenda okubeera reviewing wano owali reviewing ekitalo ennyo mu bitiibwa eby'ekitalo saawa zino wenjogerera wano wenyini mu bitiibwa eby'ekitalo mpatirisi beera nga otere awo mukwasizzaawo awo reviewing eri awo ng'ate otongera ofuna program okuba nga tetukontana. mutapiga screen mutapiga mushayalinge kyemulina okumanya mu bitiibwa eby'ekitalo ennyo muganda waffe omubiri gwa muganda waffe muto waffe mwannyinaffe gwe bayita Kyobe Moses oba Musa aka Kapeesa gusobodde okubanga gutuusibwa wano wenyini mu maka g'abakadde be era nga gugenda kubanga gugalamizibwa ku bijje by'abajjajjaabe wano wenyini nnyini bayitawo Namugongo Sonde. Namugongo Sonde watu bawe wano mumbe kukirangiriza mpakirisi beera ng'otereezaawo mpakirisi omutongole wa Kabaka yaba ku TikTok Gaza okubanga mutereeza abantu abo. Kabirugoda Lukaza security. Sound tumaze okubanga tumutereeza bulungi nnyo. Tumaze okubanga tutereeza sound. Embeera nga bw'ogiraba ekibuga Sonde kitabuse kitabanguse. Nga bw'otunuulira embeera etabanguse ku kyalo Sonde omubiri gw'omugenzi Kapeesa gutuuse. Lengera ekiri ku kyalo Sonde. Ensi yonna ekulumulukisa okuvaayo okulaba ku mubiri gw'omugenzi Kapeesa nga gutuuka mu kifo. Tebannaba gujjamu abakampani eno yakwasaganyizza. Abali wano kontololinga wano TikTok Gaza
obuyinza wawe wonna obukontrol bagenda kubanga baggulawo okusobola okulaba obuyinza TikTok bagenda kubanga baggulawo okusobola okulaba TikTok mpuliriza embeera bwetyo bwefaanana embeera bwetyo bwefaanana abantu bonna bavuddeyo bazze okulaba ku muwangalo w'abangi Kapeesa bonna bavuddeyo okulaba ku Kapeesa bonna bavuddeyo okujja okulaba nte bonna bavuddeyo okujja okulaba natembeeranga bweri basewo ne banyawo wano tuveewo atalina omulimu aveewo wano atalina omulimu wano embeera nga bw'ogiraba kyekyo abali eno mubeere embeera nga bw'ogiraba abali eno tubeere abantu babavuddeyo basewo ne banyawo embeera eyongedde okubalanguka ng'omubiri gwa Kapeesa gutuuka ku kyalo Sonde mwebale embeera atulaba egenzo eyongedde okuva mu mbeera mwebale nnyo tugenda kukola mubiri gwa Kapeesa naye tetwagala muntu akwa bifaananyi basewo ne banyawo eno simu enala zino ezaffe zino tuzireke mu nsawo okujjako TikTok Gaza ebisigadde byonna embeera ebeerenga banga tiri kimbowa ensonga ebeera ng'ogikola kubanga ensabiddwa mulete ettala wano embeera eyongedde okutabuka mu kibuga Sonde balidinga teri alina kukwata kifaananyi nga kyamulambo kirizibwa kwata isigaliro lya muganda waffe wanginaffe waffe kifaananyi kyonna si bubi era kirizibwa otyo banange twefuomubiri gwamugenzi fena tugenda kulaba kuwegenda beraano ekiro kiramba temulwana kwesindika tukakkane bakutuusewo bulungi tujja kuyita wano buli omu okulabeko mala oveewo temulwana buli magenda funa obudde obugulaba kugenda kusula wano kiro kiramba temupapa temwesindika buli omu wali ajja kukulaba temwesindika alaba yavaawo n'omulala najja sisitemu bwebeera mubeere tubantu bakulu babunaayizibwa beegayirike abakamera mwenna tebikkirizibwa kukwata isigalira lya muganda waffe ku kamera oba ku vidiyo ensonga eri enkulu ennyo si mububi kamera zakusobola ziteekanga kwintuwazi abafiino mbadde mbasaba kintu kimu temuggulawo bokisi erimu isigalira lya muganda waffe okujjako nga balina kamera bazitadde wabbali okkirizibwa okulaba naye nga tokwata vidiyo yonna si mubi waliwo ensonga ennekusifu neyanzanye neyanze ekirala mbadde mbasaba musooke mukakkane kubanga ensobi zikoleddwa tetubadde tuva okubya ddala mu ddwaliro okudda ekyengera paka okutuuka wano kamera yonna tekkirizibwa wadde n'akatono si mububi okkirizibwa okulaba naye tugenda kukkiriza okuba nga kubikkulwa abafuno nga kamera zonna zijjiddwako si mububi waliwo ensonga ennekusifu lwaki tubeera okkiriza kamera yonna neyanzanga neyanzeeka naye nga okulaba temwesindika kubanga ebisigala bya muganda bagenda kubeera wano paka okukwanga bitwala okugalanizibwa bagenda batajjaabe Sonde namugongo si mububi
buli omu ajja kulaba. Mweyongereko ebisale bya muto waffe, muganda waffe, mwannyinaffe ne bagasolokera naye tokkirizibwa kumuteekamu kamera. Alina simu kifato kiwangu. Ekyokulaba tukireke entamu. Asobola okulaba nga tufulumya omubiri gwa muganda waffe si twetwale ku security awo so kwasaganye security okume emirenge Sonde bayonge bakume emirenge balemeddwa okwefuga. Bannasonde balemeddwa okwefuga. Kamera zammwe mukakanye kamera si mu mubiri era mukakanye Temusemberera kofini si mu mubiri banaye kakanyeko wansi mujja mutandikira wano mujja mutandikira wano tulabe muganda waffe mujja mutandikira eno tunakola bitya abantu nga bagenda maaso n'okuba nga ate bapyoyinga omubiri gwa mugenzi. Abakyali baawa alowooza bifaananyi tukwata byabatikitooka ebintu nakoledde
Omubiri gw'omugenzi gumaze okubanga gutuuka Sonde wagenda okubanga aziikibwa era nga kyoli mu kulaba essaawa zino be batuuze b'e Sonde abagenda maaso okubanga ate bagenda maaso okubanga bagukubako eriiso oba oli awo erisembayo era nga Kukumalumbe, Miramga na Biwoobe, Namaziga gennyini, mbeera ya nnaku, mbeera ya kufiirwa. So abatuuze b'e Sonde bagenda maaso okubanga ate bakuba eriiso ku mwana waabwe, ku mwana enzaalwa ezaakuno, ku mwana enzaalwa ez'oku kyalo kino. Bano mwe muli be yasoma nabo ku St. Lawrence, mwe muli be yakula nabo, mwe muli baganda be, mwe muli abantu ab'enjawulo, mwe muli ab'ekika kye nga ye, naye nga abasinga ku bo yasoma nabo kubanga kuno ku kyalo kuba muleese kubaleese omubiri gwe ate kwe ku kyalo kwe yazaalibwa kwe yasomera wali ku St. Lawrence Sonde ate era gye yava n'alyoka agenda okuluma ekibuga ekyengera gye yali ate n'alyoka agenda e Saudi Arabia. So embeera esoose kubeera ya bunkenke abatuuze nga balemedde okwefuga olw'okuba badde baagala okulaba ku mubiri gw'omuntu waabwe. So naye embeera emaze nekkakkana era abamaze okulaba ku mugenzi amaze okulaba ku mugenzi yatuula. Alright. So embeera z'obwetyo bwefaanana. Abantu abamu badde bagamba nti Kapeesa teyafudde, Kapeesa tafanga, naye ndowooza omuntu ono omungi ennyo bw'ati azze kubanga akakasa oba ddala kituufu Kapeesa yafa obanga ddala kituufu. Era kyokulaba ennamba y'abantu abangi bwe bati. Era kakati omulambo bagenda kuyingiza mu nnyumba eri abatasobodde kufuluma bweru omuli bazadde be bali mu nnyumba era gye kugenda okubanga gusula. Ennyumba eriyo abantu abaliyo embeera eno embeera bwetyo bwefaanana mu nnyumba nga waliwo abagulinze. So abantu abamu oyinza okuba nga obungi bwabwe bazze konfaminga ddala kituufu Kapeesa yafa, naye nga kikakasiddwa era n'abatuuze b'okukyala bamaze okulaba omwana waabwe gwe bazaalibwa naye, omwana gwe baakula naye bamaze okukikonfaminga.
era bannaffe aba curious funeral services nga bagezaako okuyingiza nate ekikakasa nti omubiri gw'omugenzi gukomyewo ku kyalo Sonde era ne mu nnyumba gumaze okuba nga guyingizibwa mpuliriza. So Jojo, loving memory of Chove Musa aka Kapeesa. So ebimu ku bifaananyi ebyokujjukirirako, I have fought the good fight, I have finished the cause, I have kept the faith, 2 Timothy 4:7. So embeera bwetyo bwefaanana era abafamire bonna bamaze okuba nga bamuwera okaminga oba n'akabonero ak'okulaga nti kituufu alingidde waka oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka gy'abadde amaze ku kyeyo emyaka 2 ate n'okuva lwe yafa finally ayingidde ennyumba ya kitaawe, ayingidde waka, ayingidde ennyumba ya muzeeyi we. Akabonero akalaga nti kituufu omubiri gw'omugenzi gumaze okuba nga gutuuka ku kyalo era bagenda kuba nga bagukolako emikolo ebo bagenda kuwambaza n'ebirala n'okunaaza ng'enkola y'obuwangwa bweri. Tunaakuba tukubuulira ate ebirala oba oli awo. Omugenzi ono kigambibwa nti yafanga ennaku z'omwezaala 27 mu ggwanga lya Saudi Arabia era nga embeera so bwetyo bwefaanana, embeera bwetyo ya nnaku nnyo nga bwekiwulira.